amawulire agaliwo Koti Enkulu esazeewo nti nno Koti Marshal ebadde ewozesa Basibe ba Nup Eliwo Mubumenyi Bwa Mateeka era ewanduukululwe eveewo. Anti kano baateekawo just kabinja kakkanga abaana kakutiisatiisa bannayuganda naye bonna ba civilian abawozesebwa mu eyo kooti baliyo Mubumenyi Bwa Mateeka baliyo mbukyamu era ne chairman w'eyo kooti asaana kusibwa kubanga aliwo Mubumenyi Bwa Mateeka. Bino nno bididde omusango ogwawabibwa Kabaziguluka nga gulimu mukulu Sseggona Medadis akali amaggwa yabadde akulembeddemu omusango guno okuguwoza era gye guwunzikidde nga Koti Marshal ekisaliddwawo nti eliwo Mubumenyi Bwa Mateeka Abasibe ba Nup bonna ebayimbule mangu nnyo mu bunnambiro kubanga tebalinaako buvunaanyizibwa mu mateeka ga Uganda, terina wemanyikiddwa n'akamu. Ekyo kibinja ky'abayeekera ekyo baakoleyo mu nsiko ekintu kyabwe nga ewatali mateeka in a lawless country, naye ne Uganda erimu amateeka nga tulina amateeka gwe tugoberera. Ekintu kibayita Koti Marshal tekiriyo mu mateeka ga Uganda era tekikirizibwa era tekiddamu kukozesa omuntu n'omu owa National Unity Platform. Bino byonna bitubuliddwa omubaka Sseggona Medad akali amaggwa nga tufune ebigambo bino abitugambe. Mommy! Call. Yes, I must try.
using the asset that is at disposal. Well, as you will be aware, we have two judgments. Unfortunately and tragically lost two justices of the bench, the Honorable Justice Ruby Epiaweri, the Honorable Stella Rach Amoko, for whose souls we continue to pray to rest in eternal peace. They were distinguished servants of the country. We could understand. Secondly, of course, as His Lordship, the Chief Justice mentioned, there have been relocations from Kololo to somewhere in Nakasero, where he said there were squatters. And of course, we congratulate them on getting a magnificent space for themselves. And of course, I'm happy to be the first advocate to address the Supreme Court in the new building, definitely. So we look forward to receiving this judgment. We are anxious to have this one out of our way. We very strongly believe that the court will be alive to the provisions of the Constitution, that this outfit called the court martial is not a court within the meaning of the law. It doesn't fit anywhere within the framework of the Constitution. And General 7 continues to use it to silence political dissent. And that is the most unfortunate bit. For those that continue to be holed up in that thing called the court martial, we pray for them because they are in a wrong place. And we hope that sooner than later, they will regain their freedom. We shall continue to fight for their freedom using the arsenal that is available at our disposal. And that can only be the law. Anything outside the law, someone will be deceived. Thank you very much. Bya Medad Vega Segona byebyo nga bw'abinyonnyodde akali amagwa ebiri mu court martial evudde mu Koti Enkulu High Court ne Constitutional Court ku nsonga ya court martial, kooti ya Magye wali emakinje General 7 gyakozesa nga kangaru gyakozesa nga kangabaana nti akangiramu bukangizi naye nga tekiriwo mu mateeka, kiri mu bumenyi bwa mateeka. N'olwekyo abasibe ba Nup bonna bwe bataddeeyo baliyo mu bumenyi bwa mateeka kubanga tewali musango na gumu gwe baali bazizza, aye ne kino ekintu kintuntu
tekiriwo mu mateeka tegakimanyi nolwekyo omusango nagba kuwozesa nga oyita eyo tewali ensi tegumanyi kubanga kyaba bakuwozesezaamu ensi tekimanyi nolwekyo kibanga bwe mutuula eyo ku mwenge ne mwogeramu ebigambo byammwe nga bwe munywa ne mutamira ne mugangayira tewali abitwala serious bye mubadde mwogera nga munywa enguuli yammwe nolwekyo kyekimu n'ekibeera mu kooti marshal nti tewali abitwala serious kubanga biriwo just for formality akulaga nsi nti no waliyo ekikangakanga nti bw'okola bwoti tujja kukangakanga tukatweke mu b'amagye Museveni ye mu mentality ye muga nti w'amagye sikakuro nti alina okutiibwa nolwekyo nti bw'anaabatwalayo bwe munaawulira ekigambo kooti y'amagye mujja kutya mukankane mukole essusu mu mpale ate kati bannayuganda awo nga baava tebakyabatiisa na byamagye kubanga kiri kyambalo just kambalo kayambadde nange bwe nkateekako nfuukangayi kati Museveni byatya n'ateekamu kangakanga naye nate nga tebirina mu mate